not seek God. We don't seek God. God is in us, but we have fellowship with him. So when we are praying, we are not seeking God. We are having fellowship with him. When we go to the mountains today, we are not going to the mountains to seek God, but we are separating ourselves to have fellowship with our Heavenly Father, who is living in us. It's like you and your wife going for a vacation. You are not going there to seek your wife, neither your wife going there to seek the husband, but you and your wife from your house are going out and having a good time. So you're not going there to seek one another. Oh, let me go and seek for my wife. Let me go seek my wife. Oh, my wife. Let me go seek my husband. No, you and your wife, because you live together in the same house and you are one body, you go out to have a good time. So when we go to the mountains as the revealers of Christ, we can go to the mountains just to have a good time with our Christ. We go with him there. We go with God there to have a good time, to take ourselves off the norms, off the common and the normal, that we can have that distinct time with him. Then when we say like that, people, oh no, they say we don't seek God. No, we don't go there looking for God, but we go to seek God. There is a difference between looking for God and seeking God. Come on, rise up from that. Oh, you know the difference. Now go to your dictionary and see the difference or the meaning of the word seeking and the meaning of the word looking for. You will find that when you say seek, it is looking for. When you say looking for, is seeking. It will always intermingle. It will always come to be one of the whatever meanings of the same word. So whatever you're talking about, it makes no sense whatsoever. So what we are saying is, we don't seek God, we do not look for God, but we have fellowship with God. We can decide to go wherever we want to go and just get off the noise of the world, and we just fellowship with our Heavenly Father. But we don't go there to seek him. We go with him to... Kama favors wenyo mikwano jange njagala kubalamusako mwenna amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ndi musanyufu nnyo ku lwa leveno mulongo gye mutuuseeko. Ebigambo bye mwogera byebyo ebigambo byennyini bye nali njogera ku live TikTok, era bye bigambo bye bimu bye nakolera videos mebegakaawo. Ndi musanyufu nnyo nti kakati mulina okutegeera okutonotono kwe mutandise okutuukako ku nsonga eno. Kankozesa ekigambo okutegeera okutonotono ku nsonga eno. Now, mweke nyini mwakola videos mebegakaawo, mweke nyini muze musomesa abantu nti Katonda w'endagaano enkadde yabeeranga mu nsozi. Katonda w'endagaano empya taliiyo mu nsozi, taliiyo mu nsozi, ali mu ffe munda. You are the ones. Bigambo byamwe basajja bakulu. Era gwe kenyini go walinga osomesa awo nti Katonda taliiyo mu nsozi, mulongo omukulu ng'anyeenya bw'ati omutwe. Gundi niyo ono muwala naye ng'anyeenya bw'ati omutwe. Taliiyo mu nsozi. Kakati mu nsozi olwo kati mugenda kukolayo ki? Bw'abanga ali mu munda, lwaki mugendayo mu nsozi? Nze wennyini wano najja ne mbasomesa ne mbagamba nti okugenda mu nsozi tekitegeeza nti Katonda tali mu ffe. Era example gy'owadde ey'omukyala n'omwami okugenda okola retreat nga bo abakyala, omukyala n'omwami abafumbo. Nakozesa example eyo ne mbagamba nti bagenda kuzza bujja mukwano gwabwe, bagenda kufunamu kadde kalungi bokka nga abafumbo. Ne nkugamba nti ffe bwe tugenda okunoonya Katonda tekitegeeza nti taliiwo, abula nabagamba nti tugenda kubeera nti tunyweza intimacy yaffe, relationship yaffe, fellowship yaffe ne Katonda. Byebigambo byebimu bye muli mu kukozesa. But Mukama ebazibwe munsonyiwemu katono. Now Bible yaffe bwebanga ekozesa ekigambo bw'osoma Bakolosayi 3 n'olunyiriri olusooka, Bakolosayi 3 n'olunyiriri olusooka, Amplified egamba, therefore if you have been raised with Christ to new life, sharing his resurrection from the dead, keep seeking
the things that are above where Christ is. Kati tunoonya biki ebiri waggulu, tunoonya biki? Byonna ebigambo bye mwogedde mu video yammwe byebintu byebimu bye najjanga mbagambe mabegakaawo, era najja ne mbagamba nti ekyokulabirako mweke nyini wano mutugamba, mulina videos mwatugamba nti Katonda mu nsozi taliiyo. Tukaddemu Katonda mu nsozi taliiyo. Katonda w'endagaano enkadde yabeeranga mu nsozi, mu mountains and valleys, naye Katonda ow'endagaano empya ali mu ffe, tetumunoonya, tetulina kugenda mu nsozi mbu tumunoonya. Kakati I'm very so happy nti mutandise okufunamu okutegeera okutonotono, era njagala bagamba abaweereza ba Mukama be tubeera ku live TikToks nti twongeremu amaanyi. Kakati nze mbuuza, mu nsozi lwaki mugendayo? Mwabalooko lwaki mugendayo mu nsozi? Munoonyayo ki nga gwe munoonya ali mu mmwe munda? Mulina ekintu kye mwagala okwewala, mulina ekintu kye mwetika kye mutagenda kusobola. We don't seek for God. Now, Bible Amplified ekozesa ekigambo seek. Okay. Christian Standard Bible ekozesa ekigambo seek. American Standard Version ekozesa ekigambo seek. Okay. Eriwo endala gye nina wano. English Revised Version ekozesa ekigambo seek. Okay. Good News Translation ekozesa ekigambo set your hearts on things that are in heaven. Kakati, how do we set our hearts on things which are in heaven? How do we that? Tutunulira ebintu ebirimu, tunoonye ebiri mu ggulu Kristo gyali, tubinoonya tutya era bye biki ebyo? Mukama waffe bazibwe nnyo. Kati mwe version gye musome esinga ddala okubakolera ye New International Version ekozesa ekigambo set your hearts on things above where Christ is seated. Now, Colossians oba Abakolosaayi essula yakozesa n'olunya olusooka ekozesa ekigambo ekiyitibwa zeto in Greek Aramaic. Bayibuli yonna bw'ogenda okugisoma tosobola kuteekawo kigambo looking, tebikwatagana. Gwe otugamba nti mugende mu dictionary munoonye oba ogudde, kubanga ne bw'onaasoma version ki ewali seek tegenda kuteekawo looking. Version yonna gy'okute gisome eya Bayibuli. Kati gwe bw'ogamba nti no mukwate Google, mugende mu Googlinge, mugende mu dictionary munoonye ekigambo looking, mujja kiraba nga kiriwo seek, ogudde, kubanga mwagwadda balongo, mwadda ne mu bigali. Kati mwotereza. Omanyi omuntu bw'agwa mu kibi yeno anoonya engeri y'okwewolerezaamu ng'Adamu bwe yeewolereza. Kati mulongo mwagwa ne mudda mu biseseme ne mubirya. Kati munoonya engeri gye mweterezaamu, mwagala kweterereza mu Bayibuli. Tegenda kubasaasira. Ekigambo kiri Hebraism, it is like a Hebrew idiom. Kati seek, it is like a Hebrew idiom gye bakozesa okunoonya Katonda, kye bakozesa nti tugenda kunoonya Katonda. Seeking something which is intangible, nga tekiri tangible, kiri intangible. Kati mbuuza, mu nsozi Bakolosaayi 3 n'olunya olusooka gwe bw'olusoma lukuwaaki? Ebiri waggulu Kristo gyali bye tuba tunoonya, tubinoonya tutya? Bye biki? Ogenda kwetegereza nti n'enkundi n'ekizampo gy'owadde ey'abakyalo, omukyalo omufumbo n'omwami ogenda okufunamu akadde, ogenda okucakalako, okola retreat. Eyo ekizampo nze nagibawa, era nabagamba nti babikola omwami n'omukyala bafuna obudde obulungi okugendako wabweru, okuzza enkolagana yaabwe, okuzza enkolagana yaabwe, okunyweza omukwano gwabwe, bagenzeko outing, kunyumyamu, kunyweza. Ne nkugamba nti tugenda okunoonya Katonda, si kuba nti taliiwo, naye tugenda okunoonya Katonda kubanga twagala okunyweza enkolagana yaffe naye. Kakati oli mu bisesemye olya. Gwe kennyini mwatugamba wano temugenda mu nsozi kubanga mu nsozi taliiyo oyo wa ndagaano nkadde, ow'endagaano empya alimu ffe munda. Kati nze mbuuza, who is fooling who? Nati no tugenda ginyweza, muli mu kuwabya abantu naye temugenda kubawabya. Mbaagala nnyo nze Nicholas, mutandise okudda mu biseseme byammwe mulya. Munoonyayo ki mu nsozi ng'alimu mmwe munda?